Weewaawo kakati omukulu ono ndooza Wammamba Davis agambye nti yabaddeko waali naye nga bali mu kiraasi bali mu kusoma, musomesa nga mwali asomesa. Akati kiraasi eyo ebweru wabaddewo ekkubo naye nga omusomesa eri asomesa ogambye nti gwe ng'otunudde bweru, wabula ebweru ogambye mu bubaka bwo nti pikipiki zadde ziyitiŋŋana, emmotoka biki, abasirikale, owulira amasasi wabweru. Akati gwe ng'otunudde bweru, omusomesa n'akubuuza nti nsomesa gwe lwaki otunudde bweru, nsomesa byensomesa otunudde bweru. Musomesa n'akyankalana n'omwetondera n'omugamba ssebo tikyansaba kunsonyiwa. Musomesa oluvannyuma lw'okwecwacwana ate wagenza okulaba nga muli mu buleeke bweru. Ku buleeke nga muli ebweru, akati ate awo n'ofuna omugaati, amata, biki, waliwo n'emikwano gye abalala, waliwo ne best friend wo n'omutwalira ku mata ago n'omugaati. Ndowooza n'alyako n'anywako, ndowooza ebimu n'abirekawo. Mu bubaka bwe ogambye nti n'abuuza abaabaddewo nti ani ayagala bino, ndowooza byadde aleseeyo. Kati ogambye nti ne wayitawo omuwala oyo tewamulabye mu feesi naye ng'ate olaga nti omumanyi. Kakati ogambye nti ebintu ebyo gwe baabiwadde omuwala oyo. Omuwala ndowooza ebintu ebyo yabitadde mu sikaati, mu nsawo ye ya sikaati, mugaati. Akati ate mu kifo ky'obbiriira awo ate yafulumye nabyo bweru. Kati gwe mubaka bo n'ogamba nti ate agenze bikolera bweru, mu kifo kye yandibikoledde wano. Akati awo nawo n'ovaawo akatundu n'okavaamu n'odda mu katundu akalala era mu bubaka bwo n'ogamba nti wabadde n'ebbaaga, naye ebbaaga eyo waddeko n'amata ge wadde osigazizzaamu, nkwaddeko ekika kya kirasiki. Akati wagenza okusiba zipu naye nga mulimu amata ago n'oyagala ogaggyemu. Mu kugajjamu wagenza okulaba amata osika gavaayo naye nga bonoga nti ekiveera mwe gali kiwanvu ng'osika tegaggwaayo, tekiggwaayo, n'osika nga tekiggwaayo, n'otuka n'owulya nga tokyassa. Okitegedde? Kale obubaka bwo buno bubadde buwanvu, ebimu sibyogeddeeko ne kati kankuwe ansa kusinziira ku ebyo bye njogeddeko kubanga tekinneetaagisa kumalayo bubaka. Nze ne bwe mba mpuliddemu ennyukuta emu mba nsobola okuwa ansa kuba nze mba ntegedde era mmanyi. Okumanya tekinneetaagisa ate kulwawo, kumala kwetozira tekudda mu sayansi ate kulowooza nnyo. Okitegedde? Nze ansa oledde mba ngifunye ne bwe mba mpulidde ekigambo kimu, ne bw'oba tommaliddeeyo ne bw'oba ontandikiddeko makati masobola okutegeera biki bye bakugamba. Era nga kyembasaba mwandibadde nga mugoberera nnyo obubaka bwammwe. Obubaka buno bwe mufuna ku mutwe kwe kuli ensi yammwe ey'olubeerera, n'ebiseera ebisinga obungi mugenda ne mwesigama kweraguza ate ng'olina ebintu by'olota n'otabifaako, oluusi nga ne gy'olaze tasobola binnyonnyola. Okitegedde? Kale nno okunnyonnyola obubaka buno mutendera era mwaliiro omala kukola nnyo okulabika nti otegeera obubaka buno. Bangi babuvuunula naye ate bangi bavuunula birala, kifuula nnenge, oluusi oli nannyonnyola ebintu ebitatuuse. Kale bangi mutambuzza emikolo naye ng'ate ansa oluusi muzireka mabega. Kale nno obubaka buno obw'oku mutwe bwe mufuna oli ng'azuukuse mwandibadde mubutwalanga nnyo nga nsonga nkulu, kubanga abantu abasinga obungi atambula ng'afuna ssente, emirimu agifuna, amaka weegali. Abamu babeera balowooza ensi yaffe ewedde, nanoonya kuwasa nawasa, nanoonya kufumbirwa nafumbirwa, emirimu nkola, ekyokulya nkifuna. Abantu abasinga akatambala ne kamukwatirawo ku maaso n'alowooza nti ensajja giyitamu bw'atyo aliko bulungiko, naye ate mu maaso ebintu ne bigenda bidobonkana. Mulimu abantu abanoba nga wa myaka 60, mulimu abantu abafuna ebirwadde ebitawona nga wa myaka 57, mulimu abantu abafuna okusomozebwa okw'enjawulo, abamu bafiirwa abaana n'amazaawo ali myaka 65, abamu n'afuna omwana oba abaana bagenderedde, omu ali mu myaka 12, omu myaka 2, n'afunamu omwana n'agongobala,
oluusi oli n'afuna accident n'amenyekamenyeka, oluusi omuntu omukulu, ebintu ebyenjawulo mubiraba eyo mu bantu bafuna ebizibu ebyenjawulo mubalaba eyo, tibyetaaga na babuulira. Abantu ab'enjawulo mubalaba yonna gye muyise gye muwangaalidde nga mukula, muzze mulaba abantu ab'enjawulo abazze bafuna ebizibu ebyenjawulo naye mu bukulu, okitegedde. Naye nga bw'ogenda okunoonyereza ku muntu oyo oluusi afunye ebizibu ebyenjawulo nga yaliko empewo naye nga ensi yamulimba. Kale n'ebiseera ebisinga obungi obubaka buno tuba tubavuunula mu butwale ng'ensonga ne bwe twavuunula edda mu bujjengayo mujjukanye mu buyisengamu amaaso musobole oluusi okutambula n'okumanya ate mugende nga mwegendereza mu nsi n'obutatwala nsi ng'ey'okusaaga. Ensi eno si yakusaaga, ensi eno kwe tutudde eriko obutalabika obugifuga, era obutalabika obwo bututuusa nnyo ku bizibu bingi nnyo olw'okubanga oluusi twesigamye ku madiini, tusoma nnyo, tukola ki, kale ne tutafaayo kwenoonyereza. Buli omu omuntu omulamu basooka okumanya nti aliko gye yazaalibwa, aliko bakadde be, aliko tata ne maama, aliko ekika gy'ava. N'olwekyo buli muntu mu nsi ayina ekkatala, buli muntu mu nsi ayina ebyokutereeza. Kitegedde ebyokutereeza ebyo batutereeza bintu bya sitaani lubaale. Okitegedde obuwangwa n'ennono bwe buzaale mwe tuva. Obuwangwa n'ennono si byesitazo, obuwangwa n'ennono si yesitaani. Kubanga obuwangwa n'ennono bw'otegeera bajjajjaabo tebakutuma kukola kitali kikyo, tebakutuma kwegomba bintu bitali bibyo, tebakutuma kubba, tebakutuma kukwata mwana, tebakutuma kukola bintu byesitazo oba bintu bya nsonyi. Lubaale tanywa musaayi, lubaale takolagana na musaayi. Bino byonna bye muwulira abantu abasaddaaka oluusi abo babeera ku miramwa gyabwe emirala, naye empewo tezigenda mu ebyo kagubeere musaayi gwa kisolo. Empewo entuufu ez'owakati zigenda mu musaayi gwa kisolo, era bwe ziba zasabye ekisolo bambuzi oba nte kyanjulibwa mu mbuga oba ku mpagi oba mu ssabo, ekisolo ekyo ne kitwalibwa ebweru ne kisalibwa ng'enva eza bulijjo. Kale n'olubaale si byesitazo, buli muntu waali yandibadde afuba okulaba nga yeenoonya, yeezuula. Oli ne bwalokoka emyaka 10 waakiri omwaka ogw'12 afuna ebizibu ebyenjawulo. Okitegedde. Kale nno ensi erimu ebbalimba, ensi erimu ebba teyako katambala ku maaso. Bangi balootagana ebirooto ne batabifaako, yeeyagala afuna abasajja, biki biziga abifuna, ekyokulya enkoko waajagala agirya, naye ate ensi yeefuula nga tonnafa. Bingi ebikutukako mu bulamu bwo naye ng'ate ebimu wandibadde osobola okubigema naye nga tewasobola kubigema ate ng'obudde bukuyiseeko. Kale no tubavuunula obubaka buno ne bwe twavuunula edda mubeere nga mubufaako. Okitegedde. Bangi teboogera byama, bangi tebaagala kumalirayo bannaabwe, bangi tebaagala kubikkulira bannaabwe, naye ffe temulina kye mutuwa nti oba kino, kubanga ebintu byenkunyonnyola tolibisasula ebbanga lyonna. Nze ne bw'oba otodde emitwalo 10 n'ogimpa tegyenkanankana kyenkubuulidde, kubanga nsobola okukugamba ekigambo kimu naye ng'ekigambo ekyo kigenda kuwa okumanya olekeraawo okubbibwa. Okitegedde. Kale nno ssente tezigula bulamu, era obulamu tebugulwa nsimbi. Kale oli asobola okuwa emitwalo 10, oli asobola okuwa emitwalo 3, oli asobola okuwa emitwalo 2, oli ne bwakuwa emitwalo 5. Mutuufu in fact oziwulira nga nnyingi naye tezigula bintu bino bye tubeera tubawadde. Kale ebintu bino bye tubawa birimu obusaasizi n'obuzadde ate n'okubuulira abantu okusobola okumanya obuwangwa bwabwe n'ennono n'okubasomesa ebintu ebyenjawulo. Ekyewandiise ku mutwe kiba kyewandiiseeko, bw'ofuna okumanya ku mutwe kuba kwewandiiseeko, kuba tekulisiimuuka. Kale nno ne bwe kaba kakadde ng'okakutte n'okampa tekajja mu ekyo ekyolubeerera kyembeera nkuwadde. Kale n'obubaka buno mbutwale nga nsonga nkulu. Bangi mubawa ssente n'akubuulirako ebyokumpimpi, oluusi okumanya kwe kukoma. Oluusi oli ayinza okuba ng'amanyi ate n'abeera mukotoggezi n'akubuulirako ako k'ogenda kukola. Naye ffe tubagaziya nsonda ku nsonda, nnyingo ku nnyingo, ne tubabuulira byonna so nga tetubamanyi, tetubalabangako ate era tetwegomba balaba. Nze ne bw'oba tonnoonyezza seegomba kulaba, kubanga ekyokulya nkifuna n'ekyo ekitono kye mba nfunye kiba kimmala. Tetululunkana nnyo na byansi, tetukuuta kadingidi, tetukola bulango, tetubayita, tetusaawo kapande. Okitegedde. Era ekyo mulina okukimanya nti abantu abatudde kuno tetubayita buyisi, wabula ffe tukole ebyo bye tumanyi, buli omu asobola okugabana ku ekyo kye tumanyi, kubanga tulina okugabanya ku ekyo. Naffe Lubaale yatulumanga, Ssekiriba kyatakampawo atali kyambala. N'olwekyo bwe kiba nga kiri bwe kityo, naffe bye tumanyi twabonaabonanga, twayambibwanga, abantu ab'enjawulo ate abamu batukotoggeranga. N'olwekyo twagala naffe tubaawulize ku kye tumanyi. N'olwekyo obubaka buno mbutwale nga nsonga nkulu. Okitegedde. Ogambye mu bubaka bwo nti mu kiraasi wabadde otunudde bweru. Ekintu ekyo
bakugaana okwebuguyaza. Bw'oba omanyi nti oliko empewo beera ku mulamwa. Omusomesa asomesa otunudde bweru. Empewo zikubuulira obubaka era obubaka ne bukuvuunulibwa naye obutwalange obutali bwa nsonga. Tofuddeeyo tokoze essalira, teweewaddeeyo gamba nti kennenoonyereze. Abantu abamu balaalika jjo juuzi nja bikola lubaala nnuma baŋŋamba ndiko empewo biki ebigambo si bye bikolwa. Lubaale si katijjo, lubaale si kumwogerako, lubaale si bigambo, lubaale bikolwa, lubaale bukozi, lubaale bunyiikivu, lubaale kunyiikira kukiika. Oliko empewo era omanyi era ovuunula era bulijjo obuulirwa. Naye ebirowoozo byo bitunudde ku miramwa mirala. Oyimiridde emirundi 2, oyimiriza amagulu 2 naye okoze standards. Okitegedde, toyimiridde wamu, toli kwa attention. Totunuulidde miramwa gy'abajjajjaabo. Ogasse ensi ne lubaale, ogasse byoliko ne lubaale. Kati lubaale kyakunenyeza. Omusomesa gemaanya amakulu agajja ne gakubuulira obubaka ne gamala obudde. Kyokka galaba toteeka mu nkola. Akati lubaale munyiivu olw'ensonga nti bukyanga omanye ebbanga ddene. Okola tekuggwaayo, ebyokukola tebiggwaayo, ebyokukola tebikoma, ssente teziggwaayo, amasanyu g'ensi tegaggwaayo, buli kimu tekiggwaayo. Ne bw'oba olina abakazi tebaggwaayo, abakazi tubasanga bukulu, abakazi bangi. Omukazi ne bw'okeera enkya n'omuleka wamusanga busanze era osobola omusanga. Asobola okuba nga n'oyo si ye mukyala wo wabula nga mukyala wo ali mu maaso. Kale n'ebintu by'ensi tebikusiikirizanga, tebikujjanga ku mulamwa, tebikumalanga mu maanyi, tebikulemesanga ky'ogenda kukola. Ebyensi tebikoma, amasanyu tegakoma, abakazi tebakoma, emirimu tegikoma, ssente tezikoma. Ate ensi y'ensi, ensi tuligirekawo. Buli omu agibeera mu kiseera ky'alina okugibeeramu, naye alina oginoonyezaamu emirembe. Okitegedde? Kakati ssebo obubaka bwo buno omusomesa asomesa amaaso gali bweru, anyiize nnyo n'omwetonera n'omugamba nsaba kunsonyiwa. Kakati kyekyo ekitundu kyenkuvuunudde. Ogenza okulaba ng'ate oli mu buleeke, olina emikwano gyo bonna, ne wabeerawo amata g'ofuna n'emigaati. Emigaati egyo gy'ofuna, emigaati egyo gy'olaba nabagamba emigaati gitegeeza okuzzaawo obugattaganya. Emigaati gikola ng'entabaluganda. Lwaki abantu baloota emigaati? Wabeerawo obunyiivu n'okwawukana mu bajjajjaabo oba mu mpewo zo. Empewo nga nnyiivu waliwo akaawula era nga zikulaba bubi era nga buli budde zikupulaningira accident, kufuna bibonerezo, bulwadde. Okitegedde? Kakati emigaati egyo buli lwogenda okutereeza ensonga z'abajjajjaabo ne bakuloosa emigaati n'amata. Wabeerawo ekijjulo ky'obeera ogenda okufumba nga kyamata nga kuliko emigaati era n'ogigabula abantu. Emigaati gyo gizzaawo obwa Sseruganda, amata gano caayi w'amata ajjawo obukyayi. Caayi omukalu ne caayi w'amata waliwo enjawulo. Caayi omukalu alaga bukyayi bw'olina mu nsi eri abantu, mikwano gy'abooluganda wamu n'empewo. Kakati tufumba ekijjulo kya caayi w'amata. Okitegedde? Nozzaawo obwerufu, nozzaawo akabonero ak'okusumululwa, ge mata ameeru. Okitegedde? Era tegateekebwako majaani kubanga obeera ojjawo majaani mu bulamu bwo. Oyinza okusaako omudalasini oba ebirungo ebirala naye ng'omujaja teguliimu n'amajaani tegaliimu. Okitegedde? Ne kaawa nga taliimu kubanga obeera ojjawo akabonero akakaawu mu bajjajjaabo. Baakukaayira, baakutabukira, baanyiiga. Okitegedde? Ozzaawo obutabaganyi. Omugaati ogwo gutegeeza okuzzaawo akabonero akagatta wakati wo ne bajjajjaabo n'abantu b'ensi eno oba n'ensi eno. Omugaati gutegeeza kwegatta. Amaka ne bwe gaba gatabuse, omugaati gugazzaawo. Ddagala kkulu nnyo. Okitegedde? Ne bw'oba okyankalanye n'abooluganda oba ku mirimu gy'okolera nga boosi akusumbwa buli budde ayagala kukugoba. Era amata n'omugaati bikola nnyo ku nsonga ezo. Waliwo pulosesi gy'oyitamu ng'okola ekintu ekyo eky'omugaati. Ogwo mukolo mulamba. Okitegedde? Kakati emigaati gino otwaliddeko best friend wo kyeki nti olina amaanyi amakulu agatudde mu bwa Ssaalongo ne Nnaalongo gaakunyiigira. Era oyinza okusanga mu kika kyammwe oba mu nnyumba ya kitammwe ng'abaana abalina obufumbo batono. Okitegedde? Abalenzi balina obufumbo, balina abakyala naye nga obufumbo obwo bwakaweereege. Abakazi tebalina njogera, abakazi bannaluwali, abakazi be bafuga awaka. Oluusi oli nga tayina, oluusi oli nga mulenzi naye nga abafuna bwe bagenda. Okitegedde? Abawala oyinza okusanga omuwala alinamu obufumbo ng'ali omu oba babiri. Abawala abasinga nga bakwanako bakwane. Tekuli muwala aleeta kkanzu waka, tekuli muwala aleeta mukolo waka wadde omulenzi ng'ewaka kitammwe yazaalira bwereere tewabeerangawo mbaga wadde okwanjulwa. Kakati gwe mugaati ogwo gw'otwalidde best friend wo bakugamba ki?
waliwo emikolo gy'olina okukola wakati ng'otambuza ensonga. Olina okumanya obwakabaka, olina okumanya obwabannaalongo. Obwabannaalongo bwabanyiigira. Mubanjibwa omusambu omukulu omukyala mu bwabannaalongo. Era kyovudde olaba nga bw'aliddeko byalesseewo zireese omuwala tomulabye mu feesi naye ng'ate olaga nti olabika omumanyi. Byalesseewo n'abiwa omuwala oyo n'abiteeka mu nsawo ya sikaati. Otegeera ki? Ensawo ya sikaati bakugamba ki? Ensawo ya sikaati waliwo amaanyi amakulu agatudde mu bukyala agabanja okubikkibwa, ng'amaanyi ago gatudde mu bwakaggwa ensonyi, mu bwakaseegu. Ensawo ya sikaati etterekero liri ku sikaati. Okitegedde? Ataddemu omugaati n'ateekamu amata mu nsawo ya sikaati. Omuwala oyo azze oluvannyuma atutte ebintu oli byalesseewo, gabadde mata n'omugaati. Waliwo akabonero akakubanya naye nga katudde mu bamaama bannaalongo, era nga ensonga zo zirina okutambula nga zeekubidde ku ludda olw'abamaama bannaalongo. Ozzeewo omukwano wakati wo oba wakati w'ennyumba yammwe oba ekika kyammwe ne bamaama bannaalongo, banyiga mwabasobya. Okitegedde? Lubaale musobu. Waliwo ebintu by'olina okusobola olanga omugugu gwakutikkibwa, obuvunaanyizibwa gw'olina okubumala nga ggwe Ssenkulu, kubanga olaga nti oliko amaanyi g'ekika era nga ggwe kisumuluzo ewammwe, era ng'olina okwevaamu n'okolera n'abaana abaliddawo. Okitegedde? Kakati omuwala bw'atadde ebintu ebyo mu nsawo ya sikaati, afulumye bufulumi nabyo bweru, ne weewuunya n'ogamba ate agenze bikolera bweru, mbadde mmanyi agenda kuliira wano. Okitegedde? Kitegeeza nti ojja kutaggulula ebigere ogende ebweru ewatali wammwe, olwana olutalo osinziire oyeekere nga bw'onooyeekera gavumenti ng'osinziira bweru wansi. Okitegedde? Ye muwala agenze ebweru akugamba kyogwo mweso. Eyo allo nga bw'olaba allo eri ku kipande ky'essomero nti essomero liri awo wangulu waliwo wano kilomita. Kati omuwala ogenda ebweru n'ava we mubadde, omusambwa gukuyita mu matwale g'emisambwa z'embiri n'ensozi, ogenda obeeko by'omala ozzeewo obumu wakati wo ne bajjajjaabo, naddala mu kitundu eky'abamaama. Yebweru gy'alaze gy'agenza obbikolera oba gy'agenza obbiriira, era ng'emikolo egyo gyonna oligitambuza mu mbuga z'abamaama, mu mbiri, mu nsozi, era ng'omulamu omukulu olitambulira mu kitundu ekyamaama Nnaalongo, kubanga Nnaalongo omusambwa mukulu ogukubanja. Era ojja kutandika okweyolekerwa ebirooto ng'olaba weegaddanga n'abakyala, obwerere bw'abakyala, olaba obuwale biki, olaba weegatta n'abakazi. Kitundu ky'abamaama kibabanja mu kikeera kye kikutte ensonga zammwe n'emikisa. Olwaleero oyinza okulaba ng'okola ofuna obusente enkoko bw'ogyagala ogirya, naye si byebyo. Ebyo byakiyita mu lujja emaali gye tuyita eya kookoonyo. Oyinza okuba okoze ng'oguze obupoloti biki ebyo tubirabyeko abantu babikoze ne bamala ne babitunda. Ne bw'oba weetenda okukuuma ng'oliko ekikugoba emabega. Era tebibeerawo, tolina maali gy'oyinza kuba nayo, tolina kintu ky'oyinza kweterekera ne kinywera. Ebintu byonna byonna bibeera bikuyita mu ngalo ng'olaba, so nga wabikola n'osigala binyumyanga ku mwenge, n'osigala kunyumizanga mikwano gyo nti nze gw'olaba nagulako poloti 3, nagulako ettaka, nagulako firiigi, nze gw'olaba nabeerako n'ennyumba, nabeerako n'ewange. Ne City Council bwe yajja ebintu byange byonna ennyumba baagimenya. Okitegedde? Tebansasula ssente zimala, bwe ntyo n'enzira mu kyalo. Abantu mubalaba bulijjo ku mativi, oli ng'abadde mugagga ng'ategeseewo emaali ye, City Council n'ejja n'emudobonkanya enfunayo n'emikisa. Ogenda okulaba ng'oli atandise kubeera mu kiyumba ky'amabaati, mubalaba bulijjo nga bakaaba. Okitegedde? Kakati ebyo bye bintu ebituuka ku buli muntu, ekitannakutuukako nga tonnaba kufa n'olaba munno nga kimutuuseeko ng'akaaba amaziga, enkya kisobola okujja ewuwo. Sinzira mu bubaka bwe mufuna, mubeere basajja bakulu, mubeere bakyala bakulu, mwebuulirire, mutegeere nti ku mitwe gyammwe kuliko ebintu ebibabanja, ekikugoba tekikutadde, tekikubulwa kyekikusuuza. Okitegedde? Kakati mu kitundutundu ekyo omuwala afulumye ebweru, gubadde mweso, tambula ozuule. Ye muwala agenze ebweru. Maama yabatwalako ebyammwe, maama yabatwalako emikisa, maama yabatwalako obumu, era mujja kutuuka mwawukane mu famire, buli omu ayite munno omulogo. Mujja kutuuka ekiseera nga temukyakkaanya nga baganda baabamu bakuyita mulogo. N'abantu b'ensi eno omugaati guli n'amata, olina kunoonya maama n'akuddiza ebintu ebyo. Okitegedde? Era ogenza okulaba ng'olina bbaaga gy'obadde nayo bwe buyinza obwakutikkibwa, bwe buyinza bw'olina okukolerera obuzze ku kika oba mu bulamu bwo, oba okutereeza omwana n'omuzzukulu n'abajjwa abaliddawo.
gwe watikibwa omugugu ogwo era oluguudo olwo gw'olina oddukwata gw'olina okulwana olutalo olwo. Kati ye bbaaga eno gy'obadde nayo, bbaaga kyekintu ekibeeramu ebintu nga tobitegeera ebiri munda singa nnyini abaagisibye. Bbaaga byama bya bajjajjaabo, bbaaga mugugu, bbaaga ntegeeza nsawo. Okitegedde? Omanyi kati kummwe kuliko abataasoma oliyinza okugaa nti ate bbaaga kale kanzije dayinza okugaa nti bbaaga ate onaagamba ki? Bbaaga ntegeeza nsawo. Ogambye nti obadde n'ensawo yo, ensawo bwe buyinza bw'oyita nabwo, ensawo gye emigugu gy'oyita nagyo. Emigugu mutuddemu ebyama eby'omunda, kati jjajjaawo yakutikka ensawo eyo gitambuze otegeere ebiri munda biki. Kati bbaaga eyo kugamu ku mata ge wabadde nago byemu ku bintu bye tulabye bibadde ku bbaaga eyo. Ogenza okusiba ensawo zipu n'egaana nga mulimu amata agaasigaddemu g'oyagala okuggyamu. Amata gakufuukidde amata, osise akaveera k'amata ne kakufuukira ekyambika, osise akaveera ke wataddemu nga katono ate ogenza okulaba nga kawanvu, osise n'osika nga tekaggwaayo. Kanzije osise n'osika ng'osika tekaggwaayo, n'osika amata ng'olaba ekintu kiwanvu tekiggwayo, n'otuuka ekiseera ng'ossa bubi. Okitegedde? Bakugamba ki? Oyina kulwana. Okitegedde? Oyina kulwana okulabika nga otuukiriza obuyinza obwo. Oyina kulwana nnyo. Ye bbaaga eyo, ge mata ago, oyina okulwana, oyina okutambula n'otuukiriza ensonga z'abajjajjaabo ne bakuteera obuyinza bw'abajjajjaabo, ge mata ago. Okitegedde? Amata g'obadde ojja mu bbaaga, amata ye ansa, omugaati ye ansa. Oyina kulwana. Lubaalewo atudde ku lubereberye, lubaalewo atudde ku bulongo, lubaalewo si wakweraguza, lubaalewo si wakuzunza, lubaalewo wakutuuza wamu. Oyina okutambula n'ofuna abantu abamanyi ne bakuwabula butya bw'olina okutambuzaamu lubaale oyo. Lubaale oyo wa nsozi, lubaale oyo wa mbiri, era lubaale oyo abanja ggwe muntu, yeetaaga ggwe muntu. Lubaale oyo essaawa eno si bintu. Okusinziira ku by'oloose, oyina kutambuza migenzo, oyina kubaako by'omala, oyina kutambuza mikolo, so si bintu nti bampadde ebibbo, bampadde kino, bangambye lubaale yeetaaga kasubi, bangambye yeetaaga effumu lya ddungu, biki. Ebyo si by'olina okukola, ebyo bya luvannyuma. Lubaale abyagala, naye mu kiseera kino okusinziira ku bubaka bwo oyina by'olina kumala, oyina by'olina kujjuza, oyina emitango gy'olina okutuukiriza. Bamaama babanja, basaalongo babanja, abaana abalongo babanja. Bw'olaba maama mu bubaka bwo, kye kitundu ekijjuza Ssaalongo ne Nnaalongo n'abaana, ye lubaale atudde mu busatu. Kansuubire nti ow'Emmamba otegedde bulungi ensonga eno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.